Okumanya abasajja bano baayidde era baayidde tebalina kye bannyonnyola bannayuganda. Mu kaseera kano gavumenti ya Museveni ne guruupu ye tebakyalina kye bannyonnyola bannayuganda. Balabira ddala nga tebakyalina kye bannyonnyola bannayuganda. Mu kaseera kano Museveni oli mu mambuka g'eggwanga Uganda otambula ddo tuddowa ng'ogenda olambula PDM, ogenda olambula Recreation akakadde akamu koowa abantu. Olambula embuzi 2, embuzi 3. Oli bize olambula embuzi emu 2 3 naye nga amafuta g'okozesezza gagula embuzi 10 n'okusoba oba 2. Kwegamba ne neebuuzaawo nkulaakulana kijoogezaako okuleeta mu bannayuganda. Bannayuganda mu kaseera kano njagala mwebeereremu. Saawa zino Mukulu Museveni ali mu kutambula mambuka g'eggwanga Uganda agenda ddo tuddowa ng'anoonya kalulu era mbwa annyikiza enkola ya Recreation oba okitegeera. Naye Mukulu Museveni mu kaseera kano tubadde tukusuubira ogenda ng'olambula amalwaliro, ng'olambula amasomero, olabe abaana b'eggwanga basoma batya, essente z'eggwanga ezigenda mu byenjigiriza zikola mulimu ki, essente z'eggwanga ezigenda mu byobulamu zikola mulimu ki. Sigenda ng'otambula ozunga ggwanga lyonna nti gw'ogenda kulambula mbuzi 2 mbuzi 3. Ebyo tebikola makulu bannayuganda si bye byetaaga. Ezo embuzi 3 z'olambula, embuzi 2 z'olambula, omuntu ne bw'aba alwadde bulwazi tasobola zitunda najjamu ssente zimujjanjaba. Omuntu ne bw'aba atwala butwazi mwana mu nassale mu baby class tasobola kutunda mbuzi ezo z'oli mu kulambula n'atwala omwana oyo okusomero yadde ttaamu egyo. Ezo embuzi z'olambula tezivaamu yadde ssente zisomesa omwana ttaamu emu. Kaakati njagala mwebuuze mu kaseera kano batambula bagenda bagaba ebintu. Saawa zino waliwo amawulire agantuuseeko waliwo ne vidiyo genda bye ng'etambula nga bali mu ggaba ebitabo, so called NRM hooligans nga bali ku kitundu ekimu eyeewaffe mu Bukomansimbi nga bali mu ggaba ebitabo. Omanyi okufiiriza abazadde okkeera okugenda okukola emirimu gyabwe bajje babawe ekitabo kimu ne basimbisa abaana layini nga babawe ekitabo ekitabo kimu 40 years in power n'osimbisa bannansi layini ng'obuli mwana wa muntu omuwe ekitabo kimu, one book, ekitabo kimu. Naye nga amasomero g'omwami oyo gennyini gasaba ebitabo ebikola library ennamba. Oba okitegeera ebitabo ebisobola kukola library ennamba nga babituma omwana ogu naye ye babadde bagabira abantu ebitabo babadde babawe ekitabo kimu. Bannayuganda njagala mu kaseera kano mwebeereremu mulime kusiriwala, tusiriwadde ekimala. Muzeeyi Museveni ne gavumenti ye batusiriwazza ekimala. Muzeeyi Museveni and your government temukyayina kye mugamba bannansi. It is high time for you to go. It is high time for you to go and rest. Because you have done nothing, totally nothing. Teri kyokoledde bannayuganda. Saawa zino wali badde ogenda kulambula malwaliro, ogenda kulambula masomero, olaba abaana b'eggwanga basoma batya, olaba abaana b'eggwanga bajjanjaba batya, bannayuganda bajjanjaba batwa. Ebintu by'olina okulambula obisuddewo, ogenda olambula bintu bya kisirusiru ebitakwatagana nti golambula ssente za PDM 1 million. Museveni, can 1 million make a person rich? Million mutasobola gaggawaza muntu. Mwami Museveni alya million 2 buli second. Pa second eyitawo bweti buli wala wakatikitinga kauze ta. Yaba amaze okulya million 1.7. Mudakiike bweti bwetta. Aba amaze okulya million 2.8. Oba okitegeera in 1 minute bweti. Omwaka aba alidde omwezi alya billions. Not even mwezi olunaku lumu bweti. Akatikitiki alya million 1.7. Mudakiikemu alya million 2.5. Oba okitegeera mu lunaku alya 2 billion and a half. 2 billions per day. A million 1.7 azilya tikitiki second egira tik. Wennayogeredde wano amaze okukozesa million 1.7. Naye ye ayagala obulamu bw'omuntu asomesa abaana ajjanjaba abaana ku 1 million of PDM. Is that make any sense? Obwe butaba kusiriwaza bannayuganda na kubanyikira mu buddu mu bwavu obwenkomeredde. Naye ng'eyo miliyoni emu wallahi tesobola kusomesa mwana wa primary yadde omwana wa nursery okumumazaako omwaka yadde omuweerera school fees okumala omwaka. Tekisoboka. It cannot be. Naye Muzeeyi Museveni akulaga alekeredde ebintu ebirina amakulu ali mu kulambula bintu bya kisiru. Kati awo tugambe mbuki.
sawa zino batambula bagaba ebintu butabo buki bannayuganda mwebereremu mugenda kubalaba nga bajja batagala okubajja ku mulamwa n'okubakiriza n'okubalaga nti bakyasobola but tebakyayina kye basobola yensonga lwaki batandise bagabira obutabo obuki ebintu tebyekisiru. You can imagine ng'ogabira omuntu one book ekitabo kimu ng'okiwa omwana w'eggwanga Uganda agenda akisomeremu omwaka mulamba oba ttaamu nnamba. Really? Hey, Mukulu Museveni oli mu mambuka olambula PDM naye gendako ne mu masomero g'omu mambuka. Gendako ne mu masomero g'omu mambuka ogalabe bwe gatunula bwe gafaanana. Ebyo bye bintu bye wali badde olambula nga president w'eggwanga bw'oba weefuula nti olumirirwa bannansi. Nereka kutusiriwaza n'okutujengewaza n'okujengewaza bannayuganda obbakuumira mu butamanya n'obuddu n'obwavu obwenkukunala.